Abantu 8 bafiridde mu kabenje akagudde ku luguudo oludde Masaka mu kitundu eky'Ekabale Bugonzi nga kagudde okusaamu endezi ekiri ekikesezza olunaku olwaleero mu kkoona waffire omuyimbi Amani Basudde eyafa mu mwaka ogwa 1997. Kigambibwa nti akabenje kano kavudde ku ddereeva owa bbaasi ekika kya Isuzu namba UBP 494 eya kampuni ya Jaguar ng'ebadde eva Kampala okudda e Rwanda ng'eyagadde okuyisiza mu kkoona lino Kakana ng'eyambalaganye ne ttipa namba UAV 984 ebadde eva Masaka okudda e Kampala. Abafudde kuliko Amali Teopista ng'atemera myaka 39, kosa Edwin Atushombomwe ow'emyaka 35 omutuuze w'Entebe ne Acham Moses Awanyi ow'emyaka 46 wamu ne Maka Munyanda Musa ow'emyaka 53, kosa Natukunda Evelyn ow'emyaka 34 ne Liz Akaruzi ow'emyaka 28, kosa Steven Kainamula ng'atemera myaka 5 mu gumu egy'obukulu. Ye dereva wa bbaasi asimatuse era ataddeko akakola tondeka nnyuma nga ne gye buli kati tamanyiddwako mayitire. Abamu ku basimatuse akabenje kano be tusanze mu kifo kino ebibaddewo babinywe babiddiŋŋana. Ko motoka ntono yetika Misenyi yeyo gyakonyeeko n'akuba n'olugigweyo motoka guli gwano yagujja nako waawo ensobi yatandikidde nekirawo no wansi neja netubikawo. Tubadde mu motoka kantwaganye kule ekintu kankikuba bukulu ffe tubadde wakati genda kulanga motoka yakoze eki eri wansi ogenda kwegamba ffe aba kwegana Katonda be yakoze eki twantandise engeri gye tuyitamu n'akali mu madirisa nga tufuluma wewe n'okutimba natumize na wano nange sikati mugongo tikyayina. Abatuuze mu kitundu awagudde akabenje bagamba nti ekifo kyavuka Katiro ng'oziba butadde kwagwa b'ebidduka abasusse okukozesa waasiwaasi nga bayisiza mu kkoona lino. Traffic batuyambe bakendeze ku misinde bana ba bbaasi n'abatwereza Abatanzania bavugira ddala bubi nnyo basa abantu baffe bangi buli ddakiika buli ssaawa ogenda ogira oti accident ziringa accident bo bavugira ddala bubi tebafaayo ku bulamu bw'abantu. Obuzibu ababbaasi wano badduka nnyo engeri gye balaba nti balaba nga kyerezi naye bwe beemulemedde mu kkoona liri okuva waggulu wali kizibu okukolaki obola nti yamulemedde n'egwa wansi wano. Abantu bangi baabo bafudde bola bakyabajjawo poliisi ebatwala. Omwogezi wa poliisi mu Bendondo ly'e Masaka nga Etwaka Kasirye akakasizza akabenje kano ng'ategeeza nti kavudde kuvugisa kimama nga kakati bali ku muyigo gwa ddereeva wa bbaasi evuddeko obuzibu. Babeera ddala 8 be baluguzeemu obulamu be bafudde era nga abaweerako ddala abaddisidwa mu ddwaliro ekkulu e Masaka nga bali mu mbeera mbi. Ekigambibwa nti kiyinza okuba kyekivuddeko accident kwe kuvugisa ekimama okwa omugoba wa bbaasi kubanga kigambibwa abo bawonyewo batulaga nti abadde awenyuka buweewo ate ng'agenda ayisiza mu bifo watasaanidde kuyisiza. Emirambo gy'abagenzi gijjiddwawo ne gitwalibwa mu ggwanika ery'eddwaliro ekkulu e Masaka okunoonyeza bwe kugenda mu maaso. Kyasanku Benard yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaleero.